abantu bangi batubuuza biki ebigenda mu maaso eggulu ng'ekyamazima ansa nazo zituweddeko nga tugamba nti minisita oyo Norbart Moa akoze omukolo ogw'okumwaniriza ekaawe waabwe nga 22 omwezi guno omwaka guno nti era ekyo kikwataganya n'olunaku lwe yayingira mu bufumbo obutali butukuvu obukyafu ne NRM. Era tutegezeddwako nti agenda omugenyi omukulu ku olwo ye President Museveni oba mutabani we Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti agenda kukyusa abakyoli abajje we babadde abateeke ku kkubo eddala oba katuliyite ekkubo ye lyayita eggolokofu akyuse ettaka lyabwe aliwe abo be yayise nti be bantu abatuufu ab'NRM bagenda okukolagana nabo nti era abantu abo agenda kubanga akolagana ne NRM okubafunira ebyo bye beetaaga kyokka mu byo n'atawa Democratic Party mukisa eyo eyamuwa omukisa okubeera nti mukulembeze. Okyegedde oli ayagala kukabasanya kibiina era ayagala kitwala lwampaka era ebikolwa bye byonna bannamawulire mubiraba byakiriisa maanyi abagambye anze ninaho omukaminga eggulu bwe mba munneetaaga eno gye muba mujja gye tuba tuteeseza okyegera kyentegeeza kyokka nga twandibadde tunoonya central point buli muntu asobola okujja n'akola ki n'ateesezaawo kubanga bava mu Uganda yonna n'olw'ensonga eno ekibiina kikutte ali mu kikabasanya ali mu kikozesa bintu bye kitalina kukola tumusanze na maama ali wali okyegedde kyentegeeze sajja okisanga kitwalaganya maamawo tetuyina bigambo bituufu bye tusobola kugamba Mao okujjako tulekera ekibiina kyaffe agende yekka nkya ne boogera biri naye ekyamazima Katonda mwewuunya kubanga mugumiikiriza yandibadde talina bugumiikiriza eri Mao kubanga Mao ebigambo byayogeredde gavumenti ya Museveni okumala emyaka 25 kati n'abikyusa olumu yagamba nti gavumenti eno yatta abantu be mbu yabalaawa n'agamba ye kennyini nti gavumenti eno yemu yaziika abakyoli nga balamu ye kennyini n'agamba ye kennyini nti gavumenti eno yatta abakazi abakyoli n'abantu b'omumambuka kakati neebuuza balungiye ddi kakati ku ffembi oba ku ffenna ayina ennimi ennyingi ezize zimulinga ndowooza za musota kuba omusota ziba 2 ate waliwo emisota emikambwe ennyo oluusi luwanvuwa nnyo oyinza n'okulowooza lugenda kuvaayo